ekirala tetubanja gavumenti eno copyright. Bino byonna byakwebuzabuza nti ate bajjajjalagadi balina bibogera ebikola ki biri waliwo kitambula mu pepa waaka wali ebyo byonna bogus. Ffe copyright tugibanja ekintu kimu gavumenti. Bwebajja kugamba waliwo process etambula mu UNCC waliwo ki how many years have moved so far nga tuli mu kulinda. Tuziisa abayimbi bameka nga tuli mu kulinda. Tujjanjabya abayimbi bameka nga tuli mu kulinda. Kibyagalwa ali bikula amabaati mujja kwewuunya nnyo abayimbi bammwe obulamu bwe baliivinga. Abayimbi baavu banaku ate nga music bamutaddewo. Bagula engoye empya ne babalabikira bulungi mwe mutera obbalaba. Naye gwe weebuuze mirundi emeka gy'obalaba ewaabwe era avaayoko n'ayimirira ku street naye kubya akafaananyi walungi. Nice. Nkyanyonnyola. So ffe gavumenti tugisaba ekintu kimu copyright. Buli content creator yeyongera amaanyi ng'alaba kyatunda bakigula. Omuyimbi omulema afune chance nga tajja kujja kubuukabuuka ku stage. Ayiyo oluyimba lwe ng'ali mu nnyumba balute ku YouTube lumusasulire waka. So tulina challenge eyo gavumenti tulina eriiso kkambwe gye muli kukopera. Tujja kumba tujje ku parliament awo tubagane n'abasajja abo. Katusabe muleme kutuukaawo. Tujja kutuukaawo kubanga nze ndi muwandiisi wa music njawukana ku muyimbi gwe bagulira ki. Tulina abakyali baffe balwaita bya music. Awandika kayimba ne bamuwayo emitwalo 22. Oyo aliva ddi mu mbeera. So nga ate copyright singa ebaawo olina engeri gy'omupiininga copyright yo kale wakirika percentage n'asigala ng'asurvivinga ku luyimba olw'ebbanga n'abaana ne balusangawo. So tuli mu business eringa ddiiru. Omwana olugattagatta ebigambo bye bambi ng'ajja nga mubirya mutuse obutaba copyright kituleetedde n'embeera y'omuntu akyali bbogwe ne mulowooza ayengedde. Ne mumugambo ebigambo by'ekisuperstar naye ng'ali understar. Tanafuuka superstar. Kale kateekemu essaala n'essuubi nti copyright egguka. Kyetubanja gavumenti kyokka mmwe ba MP, sipiika ne bannammwe bonna paka ku Nabbanja mutuuleyoko olukiiko nga lufa ku biyiiye. Even I can box the speaker on that issue. I can just box it. I cannot allow. We are here for the power of the people, not money. People power. Our power. NUP. Everywhere. Thank you. My president, Mr. President, and your formidable team of leaders, dear my fellow contenders, I thank you. I'm so grateful to be here with you. My name is Luyimbazi Elias Nalukola. I'm an advocate of the High Court of Uganda and all courts of judicature. When I assume the seat of a member of parliament, I will tell you the obvious first. The constitutional commandment under Article 79 provides to the effect that a member of parliament is supposed to legislate. I will legislate, ladies and gentlemen. I will supervise activities of the central government in my constituency. I will further my activities of fighting for justice and human rights. I will inspire the youth. I'm aware that the youth in Kawempe North constituency are the majority. But many of them are not only unemployed, but unemployable. We have to identify their talents and nurture them. We have already embarked on that. I believe I will be able to fight and call upon all the younger people to join the struggle for good governance. I thank you, ladies and gentlemen. Thank you for listening to me. People power,
our power. Ra. Speaker is the chairperson of the Parliamentary Commission. The Parliamentary Commission is the body which does the administrative role of Parliament, including but not limited to proposing the remunerations and determining administrative questions and issues which arise in day-to-day running of Parliament. Thank you very much. One, there are two opportunities. The first opportunity is availing itself now. We are headed for war. This is a front we are going to use to show a protest vote. The first opportunity is this protest vote of 2025 in Kawempe Division North. Actually, when we get the opportunity, we shall voice out ourselves hosts. And this goes to Justice Simon Biabakama. Should he play around with the vote of the people of Kawempe? Should he play around with the mandate of the people of Kawempe? We are ready to take him on. Thank you very much. Another about education, I've already introduced instead of about education. I've already introduced instead of Moses bursaries for the orphans. Even the orphans of the late Honorable Segirinya, you bring them, I'm going to educate them. Then another one is about job creation. I've already introduced instead of Moses Boxi, Mundava, President Chagula Nyondava, Yenda Kolera Bantu Bange. Thank you, sir. Let me be brief. Because of time, let me stop from there. Thank you, sir. What I can say, the role of an MP, Parliament, the role of an MP to pass laws that govern the country. MPs make laws that govern this country. Also to represent your people, the one who have voted for you. That is it, sir. Thank you, sir. Saving boxi. Muloza lwaki naze nayo. Kubana wali wanaje aneze nayo. Bana abazo wano bagenda kukusa mbuto zaabwe. Nze nabagambye nseleko Moses eke wakayima. Akasola akasinga obugezi. Obadde mugamba simanyi Luzungu sirwogedde. Abantu bakowa Oluzungu. Bagala fe aba action abakolerawo nseleko Moses mane nseleko Moses saving box mugirawa abasinga temuntegeera nseleko ndi musajja mugagga kuba neeyisanga mwavu nina kampuni ewola sente nseleko Moses mane lending company empapula netambudde nazo wanodoza muziraba bino si bya kusanyukamu busanyusi noza olaba weesomera olabe nseleko Moses money lending company. Sebo Moses. Wanyi mukama wa. Akadde tugenda Sebo ndasaba tsirike. Akadde tugenda kwongerako katono. Sebo mukama wa. Twagala kumanya. Sebo. Olinga yagala okwewola. Kuba munno engineer atudde yayogedde ku lending rates nagamba 3%. Eso. Twagala kumanya kampani yo ekola etya. Kampani yange lindako kubanga abantu bangi beewola. Eso. Ne babakwata, ne babayisa bubi, ne webale nnyo Sebo. Buli gavumenti ejja mu buyinza ebeeri n'obuvunaanyizibwa bwa kulwanyisa ebizibu bisatu byokka tekuli kyakuna: obwavu, endwadde n'obutamanya. Gavumenti efugisa enkanu ng'ekulemberwa munnamagye Museveni ewaffe tesobolanga kulwanyisa bizibu ebyo ebisatu bye njogeddeko: obwavu, endwadde n'obutamanya.
byebyo ebizibu ebinene ebiriwo toyina bw'osobola byawulamu. Bw'otunuulira obwavu buleetera abavubuka okulemererwa okusoma ne batafuna bukugu ne batafuna mirimu ne babeera mu kasolo gurupu. Abazadde basula mu mbeera mbi. Enguudo zaffe zijjudde agannya. Nabwekityo tuli mu kaseera kazibu, ebizibu toyinaayo kimu ky'ogamba wabula byonna olina obbinokolayo. Tetulina bujjanjabi bulungi, tetulina byanjigiriza bitegeerekeka, enguudo mbi, tusula bubi, abavubuka tebalina mirimu ate tebaweeka mirimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu Kawempe eddwaliro erisingayo obunene Health Center 3 va kweno National Regional Referral Hospital. Ate nga mukimanyi bulungi death trap, teri ddagala abasawo okukolako omala kufuna kaki kasente. Tetulinaamu na ddwaliro liri ku mutendera gwa Health Center 4. Mukimanyi bulungi nti ekitundu kyaffe kiri mu nzigotta. Ekitundu ekiri mu nzigotta akawuka kamukenenya kalidde abantu baffe ewaka ne mu kibira. Mukimanyi bulungi olwaleero obuyambi babutusazeeko obw'empeke za ARVs. Olw'abannakyemalira okwefumbekeza ku ggwanga lyaffe n'okutuyisa obubi olw'okuba tuwaŋŋanguka ne tugenda mawanga g'abazungu mu Amerika. Njagala okubategeeza baganda bange nti ekizibu ekyo kitukutteko n'abagambye ARVs omukebe gugula emitwalo 75. Munnayuganda kyowa bulijjo asobola okwafoodinga ssente ezo nga bw'oba odividinzeemu olunaku. Munnayuganda kitegeeza buli lunaku bw'aba yeetaaga empeke emu ayina ogigula nnusu 8 at 8,000 shillings. Someone ayina okunoonya eddagala lyaki, eddagala ly'obulwadde at 8,000 shillings. Omuntu ayina okunoonyayo ne ssente z'okulya. So omuntu asobola okubeerawo nga mwavu. Omuntu mwe eno vidiyo ebadde enzise ntunuulidde mu sitaafa naye mukimanyi nti mu sitaafa alabika bambi abadde ndowooza wunze nga n'akatabu tamanyi oba katunudde luddawa mu sitaafa nga bakoonako mukoone ne bagamba katunudde eri mu kamera ng'awunze. si yono mu sitaafa waffe ow'ebigambo ebingi otya nga omusajja gwe bayita pulezidenti oyo akukubisa amasannyalaze nga wakamuliraana. Ndowooza ffe abamu tuyinza n'okugwamu ekidumusi nga tumuliraanidde naye mu sitaafa ow'ebigambo mama nnyabo ng'oli mutiitizi mu sitaafu. Leero nange kanjogereko kalulu ke Kawempe bwe nti debate nze bwewedde ntunuulidde nnyo oba bwe badde egenda mu maaso ntunuulidde nnyo abantu 3. Tunuulidde ddala okusookera ddala ono Magala Umaru, nenzirako Mr. Nalukoola, nengenda ne kwoli Mr. Luwemba bensinze okutunuulira ennyo mu kintu kino. Kati nze ensala yange weeri kansooka okusaba Mr. President. Mr. President wabadde ayogera agambye basindise ttiimu ku ground eri mu kwongera okufeffetta okumanya ki ekituufu ddala ekiri ku ground. Tusobole okusikayo ki eri 50% eri ku ground. Mr. President nze kyembadde nsaba ne ku media tuteekeko ttiimu etunuulira aba media kuba abalonzi b'e Kawempe abamu tuli wano ku media. Tukeera ne tuvaayo Kawempe ne tugenda mu tawuni ne tukola. Kati eno ttiimu egenda e Kawempe esange nga abalonzi abamu tetuliyo, tuli ku mirimu. Ate bwe tutuuka ku mirimu tudda ku masimu. Kati obuwagizi bwaffe tusobola obbulagira wano ku masimu. So ne ku media mugirowoozeeko nti eriko abalonzi b'e Kawempe. Ekyo nkimaze. Ngenze ku bantu bano bendabye nze bentunuulidde. Mr. Luwemba simpase yasusse mu kalulu kano. Wakisussizza nnyo. Sympathy yasusse nga ate tetukyayagala kulonda bululu bwa sympathy. Okitegeera mbu bambi yatuzizza emabega emyaka 4 omusajja gyatukalakase tuli ku bambi. Abantu abamu babali mu bifo emyaka 4 emyaka 3 emyaka 2 nga babalondedde ku bambi. Bambi we yatandikirawo okuviira ddala ng'okozesa maama w'omugenzi Segirinya. Okitegeera bambi wo n'atandikiraawo bakusabira kaadi. Ffe twali tumanyi mugenda nakwekunganya kaadi muleete maama yaba yeesimbawo. Ate kasita nalabye ab'enaalemu nga batandise okuwolereza ne ngamba nno banono kati bamwokesezza. Eyo ne tuvaayo nenzija ewa mwami Nalukoola Dokita Dande. Byoyogera binyuma okuwuliriza nze era ogenda okumalayo statement nga nfa nseko naye
balooya ennaku zino kye batukoze ogira owummula naddala mmwe abali active temwina kye mutuyambye mu nsonga zino. Balooya lugenda tandika okuddamu okumanya nti n'emirimu gyabwe gikola mu gavumenti mpya naye amateeka ga kaakati agalimu Museveni balooya mugira mutuwummula mu katono. At least twandibadde oba tugamba oba ngambe ntya naye Dr. Dandi nze sikuwadde kati tuzzeewo Magala Umaru. Ono Magala Umaru ye waffe Magala Umaru Mr. President gwoba otuwe akakiiko gugaba katuweera kaadi bambi mumutunuulire n'eriisa ejjogi. Magala Umaru alabika yagenda otegeera ensonga zaffe ze twagala okitegeera yagenda okumanya message entuufu gye tulina okugamba bannansi nti ayina kukunga bannansi kujjako Museveni. Ekifo ekyo tetukisuubiramu muntu agenda kwogera bigambo bingi mbu ye agenda kulwana mu palamenti. Teri kyogenda kulwana kubeera kibaddewo emyaka gyonna nga Segirinya bamuzingamya nga kiringa ekitakola nga tetukibala okitegeera nga tetukibala. Kati gwe omupya kigenzemu mu gino emyezi gyokka obwezi egibulayo bambi tukwegayiridde gikozese wenna gwe bawa kaadi gikozesa okukunga bannakawempe okujjako Museveni kuba tewali kyogenda kukola wadde okukyusa wadde okukola ki nga Museveni akyafuga nga banno bonna we batalina kye bakoze nga Museveni yakyafuga. So Mr. Magala Umaru bakumpeere kaadi otukolera omulimu ogwo kuba mmanyi toyina kyotya obadde okola ku binene ebisinga n'ogwo ate ogwo ogenda kubeera ne platform ennene gye batya nako kukwata nti banawono omubaka wa palamenti. Tukungira abantu b'ekawempe obasomese protest vote obabuulire nga bwe bamala okulonda tebava we bali batandikirawo ensasage tujjeko akasajja kyokka kyenkusaba taata bakumpeere kaadi. naye mukyasekerera ababaka be bagobaganya eyo mu butale eyo ku njimbe ate ne bagobaganya mugende twabakoowa kati nno eriyo time egenda okujjawo mu maaso awo nga babaka tebava ku kitebe nga buli lukiika ku kitebe babeerawo nga buli lukiika ku kitebe babeerawo baba bafutu soja bababuuka nga buli kaseera bafutu soja bagala babasembeze ku kido eyo time naye egenda kutuukawo. Nze wemanzi nati ababaka baffe aba NUP osingana Lutamaguzi ng'ali ku talk shows ezimu nga Lutamaguzi olaba afaayo okuwolereza ekibiina si watalina na mu kibiina anje okaleka yakiyingira n'afuna kaadi naye ng'olaba afaayo okudifendinga ekibiina tosobola kwogera ku kyagenda omuyisa mu maaso na achu oyita otya ekibiina ekyakufuulwa loopo eyali tasuubira nako nti olifuuka loopo n'okiyita mbu bali mu kubongoota simanyi badongo eddoboozi n'akukuba points naye waneeno okuva otwava mu lumbe lwa Segirinya twogere amazima byonna byonna saga ezaaliwo babaka bameka bewalaba abaavaayo ne bavumirira ekikolwa kya Mpuuga kye yakola. Ababaka bameka abaavaayo nti Mpuuga kyokoze kikyamu okwagala okuyisa olugaayo mu mukulembeze waffe n'okola olumba olulala ani yavaayo gwali olabyeko n'avaayo n'agamba akandifendenge omukulembeze. Kalo time egenda okutuuka nga tebava ku kitebe nga berutuula bajja nga bakuba engalo mumulireko nga bafutu soja babagala bababeere ku lusegere. Eyo time naye egenda kujja mugirindirirawo mu maaso nga bwe lutambula lwatambula bagala kubeera naye ng'emmotoka baba atambula buli mmotoka bala basindeko za ambulance zaabwe zibeere kuli nga ziko ebifaananyi byabwe. Eyo time naye egenda kutuuka naye abantu babalaba kuna abantu bino bidalamu si byebiyerebeze mu buddiisa abantu. Olunaku lwa leero ngenda kwogera ku kibiina kya National Unity Platform. Ngezaako nnyo okwewala okukola political statements kuba buli omu alina engeri gy'agenda okuzitegeeramu ate eby'okutula wansi okunyonyola omuntu omukulu nga naye tategeera oluusi bimmenya. Naye olunaku lwa leero National Unity Platform ekoze ekintu ekibadde kikyasinza okulaga obwa kisajja kikulu. National Unity Platform mwebale nnyo mwekubireko mu ngalo. Having this debate buli muntu abadde alina akakuku tisimanya bagenda kulonda ani bagenda kukola ki bagenda kulonda ani awaddeyo ssente yeepimye n'alaba nti kati nze wano wenkoma gundi ansinzeeko wano gundi ansinzeeko wano.
So banange National Unity Platform mwebale nnyo, mwebale kulaga thank you for playing mature politics. Mwebale kubeera abantu bakulu mukazannyo kaneeno ke mutannalwamu bbanga ddene. Abantu bangi nnyo kibalemye okukola, waliwo bannaffe bo baafunye candidate ne bamuteekawo. Baleese muvubuka kituufu nandikiwagidde naye ayise mu criteria ky'okulondebwako okitegeera. So if we are in a multi-party dispensation nga we are fighting for democracy. Democracy kyeki abantu batula wansi ne bagamba nti gundi yalina idea zange, gundi yagenda okunkiikirira obulungi, gundi yagenda okukola kino okusinga banne. That is what they call democracy. Awo ne balondako. Naye bino ebintu by'okutuula eyo mu nkukutu ne mulowooza nti mugenda salirawo abantu 1,000 abantu 1,000 kibi. National Unity Platform, thank you so very much. Thank you so very much for doing mature politics. Thank you so very much for displaying democracy. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa, abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.